abaana bammwe abaana abo mbalere tudemufuna abakulembeza ab'embala temuddamu kulonda abantu bemutamanyi gye bava temuddamu kulonda muntu ati mune gye muloopa ona gye natereeza ettaayi n'agula yaawo rawundi y'omwengo omuganda ne mumuwa akalulu bakola ebikolobera omuloopa waani gwe bwe wabba ebitaano twakuloopa wa nnyoko na kitaawo twakuloopa Mmengo twakuloopa Lubaga naye tetwakuloopa bwe weerindiggula ennume y'ekigo ku muka omusajja yakuloopa wa kitaawo yakuloopa Mmengo yakuloopa ku Ekereziya Katolika naye teyakuloopa then kakati oyogeramu ki ebitajjansa mutulonda abakulembeze be tulina gye tunaaloopa teriyo atalina waakuloopwa ate era wakati mu kubeera ne gye banaakuloopa togafuulanga amaanyi go nja kubba bagende ewa taata mpolereze nja kubba nzirukire Mmengo bampolereze nja kubba nzirukire mu Ekereziya Katolika bampolereze fe tulonda mukulembeze waakuloopa oba tulonda mukulembeze waakutuweereza mu bupunze nga tulikedde ku makya ne tusimba ennyiriri omusana ne gutwokya naye nga tusimba ennyiriri si kulonda mukulembeze oba muweereza nga tulonze muntu ayina gye bagenda okumuloopa ne bw'aba taliimu matiriyo ga bukulembeze ne bw'aba tagwanidde nga ye kye yeekutteko kiri kimu era mu manifesto ye agamulonde enze ayina ew'okuloopwa mu bufunze naawe otwesunze okutusobya kubanga nze nandirowoozezza nti ne wakati mu kutusakamu obululu oba oyina n'okwewala okwogera ku binaatunyiiza nti maaso eyo oli tusobya oba oyina kulaga kimu nga bw'ogenda okutukwata ng'eggiraasi naye n'otugamba ng'okuba kampeyini nti bannange munnonde bwe ndibakwata ng'ekitaatika nga mundoopa Mmengo bannange munnonde bwe ndibakwata ng'ekitaatika nga mundoopa mu Ekereziya Katolika bannange munnonde bwe nabba $5,000,000 nga mundoopa mu bazadde bange bannange munnonde bwe neebakakubako abasajja bammwe nga mundoopa egindi bwe neebakanga ku bakyala bammwe ew'okundoopa mumanyiiwo nga ggwe amaanyi go tegali mu byogenda kuweereza abo b'oli mu kusaba obululu oba b'oli mu kuyega bakyawo abaddewo wabula nga amaanyi g'ombuggwe oyina ew'okkuloopa mu kubeera n'ow'okkuloopa kyakulemesa okubba ssente y'omuyi w'omusolo olw'okuba nga tulina gye tugenda okkuloopa kyakulemesa okweyirindiggula ennume ku muka omusajja olw'okuba nga tulina gye tugenda okkuloopa oba ggwe obikozesa kasonso olw'okuba tulina gye tugenda okukuloopa ate gye tugenda okukuloopa gye banaakusonyiira eyo gye tugenda okukuloopa be baba batusobezza fe tuli balamuzi tuli bawaabi kooti eyaffe etuulirawo era egusalirawo fe bannayuganda tetwetaaga kubeerako nawe tukuloopa akulabye akuloopera bonna ne bagukusalira bonna ne bakuwanika kalabba kakati gwe ayina gye bakuloopa tambuza enjiriyo nti mujja kundoopa wano bw'wamanya nti oyina gye bagenda okukuloopa nga tekyakulobera kubba $5,000,000 n'ozezza nga tewalina ew'okkuloopa mb'oli mubuuze baganda bo be baani ggwe ababo be baani mpuuga mpaayo ku layini z'oluli olwo bajjajjaabo 2 emabega ng'ovudde ku oyo gw'olowooza nti ye jjajjaawo bajjajjaabo aba 2 emabega naawe kennyini olinga kitengejja mu Buganda bw'oba oyinamu kinene nnyo kijja kya taatawo oba kya jjajjaawo azaala taatawo gwatunyumiza mu baganda bo be baani bamaama bo be baani tugenda kukuloopa nga waffe tulonda wa kuloopa ffe omukulembeze tulonda wa kutuweereza si wa kuloopa
era gwagala okulondebwa olw'okuba balina gye bagenda okukuloopa abagenda okukulonda bali mu loosi kubanga obalagiddewo ku ntandikwa nti ogenda kubasobya naye bwe mbasobyanga mundoopa wali muntwalanga wali ensonga zammwe muziripootinganga wali olaba ne Museveni yali akyalina nnyina ne kitaawe yatta emitwalo gy'abannayuganda 5 ng'alina nnyina ne kitaawe teyatya kuyingira nsiko kuyeekera gavumenti ya Dr. Apollo Milton Obote amanyi nnyina ne kitaawe gy'asobola okumuloopa kati gwatunyumiza ebyokuloopa ono niigiina ti bona abobbye ssente z'abakyala banno bamanyi ew'okukuloopa ewabazeewo bamanyi maamawo gye bamuzaala bamanyi ono si niigiina buno si bubiina bw'abakyala twogera ku bukulembeze bw'eggwanga obutuddeko okubonaabona kw'abannayuganda era nga mwemuli essuubi olyokutebenkera kwa Uganda kakati gwe byonyumye ebyabaloope baloope ebyo byammwe bya kijjega sibitegeera nze banaabaloopa ffe nga tulonda omukulembeze nga tukeera tuyita mu kampeyini ezirimu amasasi ezirimu biki naye ng'ekituyisaamu kulonda mukulembeze gwe tunaawaabira saana atuweereza ffe Kyagulanyi tumwagaza kimu buweereza twagala services ze twagala Uganda yonna ebeeko nga ye kubanga yasuulawo obulamu bw'obulungi yafuluma kalinaye najja mu ghetto asobola otusikaasikako kubanga omuntu alina mentality ey'okwekulaakulanya tayinza kulemererwa kulaakulanya Uganda olaba omuntu asobola okubaliza ku kyeya tayinza kulemwa kubaza singa enkuba ebeera etonnye Kyagulanyi nsobola omuyita omulimi omugagga omulimi omugagga asobola okwesimira amazzi agagenda okufukirira ennimiro ye naye ate singa wabaawo omukisa ogw'okuleetera bannakyala amazzi ffenna n'agamba nedda nange kangwetabemu nange kambeera ekitundu mu kuleetera amazzi eri bannakyalo kakati Kyagulanyi waffe ayagala buli munnayuganda waakiri abe ng'asobola okwafoodinga obulamu obumubeezaawo era ekitumulondesa lwa nsonga ayagala tufaananyako nga ye so si kutuuku kumuloopa Bobi akoze kino tugende tumuloope wano Kyagulanyi akoze kino banne tudduka emisinde tugende tumuloope wali fere tulonda mukulembeze wakuloopa gwe bw'oba onoonya bakuloopa loopa babwanika noonya gye babaloopa noonya gye bakola ki neffere tulonda mukulembeze wakuloopa ate era ne bwe kiriba kitwetaagisizza okumuloopa ew'okumuloopa tumanyiyo tojja kuŋŋamba nti ndoope mu Ekereziya Katolika etya n'okufa ng'ate esomesa kufa awo omusajja mukambwe ennyajja tutta tumuveeko tugende tusabire n'eggwanga eyo gye mba ndoopa mubatya okufa ng'ate basomesa kufa nabeggulu balitya eyo gye mba ndoopa ndoopa emmengo ewali omusajja asobola okuga nti miliyoni 5 temuli kyokka nga misinde gya Kabaka abaanoonyamu obukadde 3 bwokka n'amanya nti busobola n'okujjanjaba abantu omuwendo bweguti ne bweguti era nefuuka kampeyini eya buli mwaka nga just anoonya obukadde 3 naye obukadde 5 ne bubbibwa omuntu omu nawezo si ssente temuli n'omubuuza kitaawe yafayina mmeka oba omusolo gwa ssente mmeka gwe ekitiibwa Katikkiro eyo gye mandoopa nzigenda ope mu baganda bo balina enjawulo wakati wo naawe olowooza embwa ezaalibwa naki nante embwa era ezaalibwa na mbwa kakati gwe bw'oba mu manifesito yo togenda kuteekamu buweereza abo togenda kulaga by'ogenda kukolera bantu wabula ng'obalengezza kimu nti bwe mbasobyanga awo we mundoopa ffe tetulonda bagenda kutusobya tulonda bagenda kutuweereza tetulonda bakuloopa